bwe tusinkana mu kuziika kojjange eyali sipiika wa Buganda omukadde Kaddu Sserunkuuma gwe kumanya nti abamuzaala bandiga nange abanzaala bandiga so ne kivaawo nti siri just mwana w'Abasiraamu naye nze naye nga tuli baana abazaalibwa ab'endiga. So Sheikh Muzata nze okufaananako n'abantu abalala bangi naddala abavubuka tubadde tumwenyumirizaamu nnyo. Sheikh Muzata abadde musomesa nga tasomesa Basiraamu bokka wabula nga asomesa Bannayuganda bonna. Sheikh Muzata ku saidi yange abadde ampa a sense of security. Era simanyi bwe nyinza kuyimirira wano Kibuli nenjogera nga Sheikh Muzata taliiwo. Simanyi bwe mbeera ku mikolo naddala emikolo egy'Abasiraamu nenfuna confidence nga Sheikh Muzata taliiwo. Omu ku basajja abakulu betubadde tumanyi betubadde tulinamu essuubi nga tatya biduduma nga buli muntu amugamba nga bagamba amazima. Sheikh Muzata gwe tufiiriddwa kyanaku nnyo. Sheikh Muzata yafudde mu mbeera bwetyo. Musaasire bakadde bange kuba ffe tuli inspired by Sheikh Muzata okwogera amazima newankubadde galina be ganyiiza naddala abo abakulu. Sheikh Muzata yatulaga nti tekiba kibi era yatulaga nti bw'obeerawo ku lw'amazima inspiring oba okwata ku mitima gy'abantu bangi. Kale nno newankubadde tuli mu biseera eby'ennaku bino manyi nti abantu bangi nnyo wano n'okwetoola ensi yonna abakyalina ebibuuzo ku mitima ku nfa ya Sheikh Muzata. Era munansonyiwa okyogera bwe nti bakadde bange nteekamu nnyo ekitiibwa famire ya Sheikh Muzata. Naye era mmanyi nti nabo bakuuma mpisa. Oba oliawo omukulu yabakubidde dda akasimu babeere bakkakkamu. Naye nga bwe bityo bibadde bibeera. So nze ndowooza nti mu bukulembeze obulungi ripooti ku muntu atali wa bulijjo nga Sheikh Muzata yandibadde yafulumye dda ku nfaaye. Kubanga bwetyo bwe tubadde bakadde bange mutudde nnyo wano Ekibuli ng'abantu ab'omuwendo bafudde oba battiddwa mu ngeri etategerekeka negenda bwetyo. Oba oliawo abo abalina obuyinza ne balowooza nti amabugo oba akasente oba akasimu kisobola okwoza ennaku ku mitima gy'abantu olw'abantu baabwe ng'abo. Omugenzi Kirumira bwe yattibwa tetwafuna lipooti wabula omukulu yasindika abasindise ne batwalira kitaawe akasente ebyo byakoma bwekyo. Omugenzi Yasini Kawuma bwe yattibwa lipooti yafuluma naye omukulu yasindika be yasindika ne batwalira abantu be akasente ebyo ne bikoma bwe bityo. Ne bamasheeka bonna bonna abaze battibwa. Era mwennamu abadde ku TV nga mulaba omukulembeze w'eggwanga ng'agamba abo Bannayuganda be twase tujja bawaayo sente. Kati nze muli mutima ne neebuuza n'obulumi bw'ekitalo nti ddala kati Sheikh Muzata apimibwamu sente mmeka? Si kusiga bukyayi bakadde bange, naye oba oliawo ebiseera bwe biti bwe tulina okwogera amazima bwe gatyo ate ne tusigala nga tukyabanja okumanya. Bakadde bange kitalo ddala naye nga mmaliriza njagala buno obubaka bugende eri mwenna. Manyi tulina bakadde baffe bangi nnyo naye njagala buno obubaka bugende specifically eri mmwe bavubuka bannange abansingako akatono mu myaka n'abo bensingako akatono mu myaka. Sheikh Muzata kati agenze naye abadde musomesa era ye ne ssaawa okutandika okulaga nti tubadde tusoma obulamu bwonna bwe tumulabidde. Omwogezi omu akyogeddeko wano waggulu era nezikiriziganya naye kuba nze nga ffenna twenyamidde n'emikwano gyaffe nga tugamba Sheikh Muzata taddizibwawo, Sheikh Muzata taddizikawo.
ne Sheikh Muzata yazalibwa mu 62 wabaddewo abakulembeze ab'amaanyi naye gwe yalabirako n'afuuka ekyo kyali era nkakasa naffe tusobola okukakasa nti tubadde tumulabirako ne tufuuka nga bw'abadde. Njagala okubajjukiza nti ekijanjaalo oba empeke ya kasooli okuvaamu empeke nyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke zindala nyingi. Njagala okubajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa ebyo tubadde tuyiga bu Sheikh Muzata bibadde tebituyita ku mutwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti olugendo Sheikh Muzata lwatambudde terufudde ettogge. Kitukakatako ffenna okumakinga sure nti ebirubibwa bya Sheikh Muzata ebyamazima ebyobwenkanya ebyenfuga ennungi ebyokubanga tetwekkiriranya nga waliwo okunyigiriza bannaffe n'eri mmwe baganda bange bakojjange abasiraamu kitukakatako ffenna okulwanirira eddembe naddala eri abasiraamu. Abadde nga akyogera buli wafuna omukisa nti abasiraamu bangi bali mu makomera nga tebalina musango. Abasiraamu bangi bayisibwa mu ngeri etali ya bwenkanya okufaanana ne bannayuganda abalala. Tuli mu kampeyini sijja kudda wano ŋŋambe nti nja kuyimbula buli musiraamu atalina musango newankubadde kyentandikirako. Naye ramanyi ekikakata ku buli omu okulubirira ekyo ekigendererwa. Ffenna tutambulira mu kufa bakadde bange, ffenna tutambulira mu kufa era twandibadde tuggwamu nnyo amaanyi ng'empologoma nga Sheikh Muzata tuli mu muziika olunaku lwaleero. Neze njagala okubategeeza ate nyongedde kufuna maanyi kubanga oba Sheikh Muzata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu tusobola omuziika. Era ekyo kitujjukize nti buli muntu eyatondebwa ku nsi kuno alina okukomba ku mpeke y'okufa. Buli omu malayika eyo gye bayita mawuti erina omunona. Olita batiisatiisanga, olita bakolangako effujjo, olita bagambanga nti agenda batta, tewali yatonda muntu, tewali alina buyinza okujjako oyo Allah subhanahu wa ta'ala. Nyanza nnyo omukisa gwenfunye okwogerako nammwe baganda bange. Nyongera okubakubagiza abasiraamu n'abatali basiraamu, abato n'abakulu, abo bonna ababadde nga bawuliriza Sheikh Muzata nga bayiga mu byakusomesa. Sheikh Muzata awumudde naye olugendo lwe we lukomye. Nsaba ffenna olwaffe olwalutandikira. Webalemu mwegalyo ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.